Saudi Arabia abaana bagende hijja kitegeera kati abaana bagenda kuzi umla bannayuganda bakadaama era nze neewuunya namwe bannayuganda bali abavuma omulimu gw'obwakadaama mbeewuunya Kadaama bw'asalawo okuseevinga emitwalo 5 buli mwezi agaseevinga Kadaama alina ssente lwakuba mwe mwakituteekako nti tuli bakadaama naye tetuli bakadaama tuli bakozi gino emirimu gya bulijjo abaana abalenzi baliyo batoba bali Somalia bali Iraq bayimirira oli nayimirira kuva ku makya mpaka kawungeezi gwe bagamba nti oli Kadaama ofuna n'obudde obuwumulako obudda ku social media n'ozina amazina ne wenyola n'okola kino n'okola kiri okiraba n'obeera stress free naye olumaliriza n'odda mu gy'omuwalabbo so kati nze kyembadde nteesa bannayuganda tulekerawo okujajinga abantu be Oman kyembadde nze njagala nteeseeko tulekerawo okujajinga abantu be Oman bona si babi wabula amayumba g'olina okukola kyekituufu mbagambye enkola mu nyumba ezi bwe zisanga oli nga tayagala kumanya bayadadde Uganda n'ekirala bannayuganda abajja mu Oman bw'oba ojja wandiika enamba ya passport yo funa akapapula ogiwandiikeko ku passport kubaako ennamba gijjeeko giwandiike kapapula otereka akapapula ako enamba eyo ekuyamba ng'ogenzeeko mu Money Power ekuyamba ng'oddukidde ku poliisi enamba eyo kuba bangu amangu ogiteeka mu passport n'amanyago ne bakufuna mangu ne boogera ne agenti wakati gwe agenti bw'oba owulira ng'okooye toddayo g'omugamba sponsor omugamba bugambi njagala kugenda ku office teri kunzizaayo era bakutwala direct mpaka ku office n'ekirala bannayuganda bannaffe munanga nti erinnya batuyita bakadaama bannange bwe bakuza ku office ng'ekyumba kyobadde mu kibi bw'osangayo banno babbireko bagani nti eyo gyenva wabi bwe bagamba okukutwalayo gwe tokkiriza kuba bamanyi obbawaanyisiganya gwe ne bakuleeta ate ne bakwata ono gwe bajja awalala ate ne bamutwalayo obbiranga ku munno kuba nze ekyo nali nkirabyeko eno waliyo abasamize abasawo abaganda kyemmanyi naawalala gye wali mu nsi z'abawarabu gye bali so bwe bakuleeta ng'ekyumba kibadde kibbirako ku munno kuba bwe bamutwala agenda asibye feesi kati oyo boosi bw'alaba ng'ono asibye feesi tasobola mumutwala baagala nnyo omuntu asimayiringa baagala nnyo omuntu ng'aseka ayina kasimayiro ako bakaagala nnyo abawarabu n'ekirala tuyige yesi neno bw'olaba ng'ekintu tokisobola mu maka g'omuwarabu mugezi sikisobola si byampaka tuleme batya nnyo bano abantu nabo bantu nga ffe tuleme batya nnyo buli bw'obeera omukalukalu owangula n'ekirala munnayuganda bw'oba omazeeko contract togamba muwarabu nti togenda kudda mugambe enkomawo asobole okukolera ka shopping akawerako ne bw'aba mukopi ajja kukakola kuba amanyi okomawo ekyo nakyo tukibagambe nga kubanga ekikuyambako ng'ogambye omuwarabu nti ngenda kudda n'okola renew osobola okweyongerayo emyezi nogaka neyongera egyo emyezi naye bw'oba okoze renew egyo emyezi gikuyambako ate akasente n'okasevinga so bannayuganda bali eyo abagamba nti navuddeyo ndi agenti akomubala kafu nze banvumaavuma dda n'abala sijja boogera manya kuba mba mbatunda naye banvumaavuma dda nti ndi agenti nze siri agenti wabula njogera nga nze binafsi Aisha njogera nga nze ate njogera ku kyempulira mu bannange kuba nze ntambulako ne ngenda mu mizigitiini ne nsinkana bannayuganda nolaba nga bannayuganda bali happy nolaba oli akunyumiza ebizibu bino omugaa guma tukole nze ekigambo kyenkozesa mu kamwa kange guma bannayuganda bali eyo mu njulire nze nkozesa ekigambo kiri ekiguma wabula waliwo embeera egaana ne nkugamba omanyi kyoba okola kola bwoti ne bwoti oveeyo nze bwentyo bwentambuza bannayuganda bannange mwe ba agenti abali eyo wadde temunsiima ali omu yekka ali Dubai sigenda kwogerako linnya nja kuba nkutunda naawe musajja gwe gonsiima kubanga mune akasimu nali nkafunye kuba abaana bo simanyi gye wabaleetera eno mu Oman naye osobola okubawa enamba yange ne mbakwasaganya ne bakola ne baba bulungi nebaza Allah yampa amagezi nze mpa omwana advice n'akola mu kiyomba ekyo nkyebaliza Mukama Katonda ne bwabeera mu mbeera etya akakkana ne bwabeera mu buzibu butya akakkana n'ekisembayo Oman erina amateeka gwe bw'osalawo n'oga nti boosi ankutte byakifuba n'ogenda n'owaaba ku poliisi boosi oyo kambabulire bamukwata Oman erina amateeka nze nina gwe mmanyi baabatwala mu ddwaliro ne babakebera nga kituufu yamukozeseza ne bamugamba asasule ki asasule omuwala naye kyava ku agenti ali e Uganda okuteeka woofiisi ku nninga ba agenti bambi mutufeeko bambi muleme tusuula nga mbwa musigale nga mutufaako nga mutuwuliriza biti bye tuba tubagambye n'ekirala bw'omala emyezi 6 mu nyumba y'omuwarabu sente ze ziba ziweddeyo oli waddembe okukifubutukamu
ekyo tekijja kuleetera kubonaaboneramu nti kubanga okyakola emyaka 2 oli wadde mbo kifubutukamu neweeyongerayo ku poliisi nga bwe mubimanyi n'ofuna ekiyumba ekirala n'ekirala tuyiga okulemerangako toggwamu maanyi olw'ennyumba eno gy'osookeddemu n'olowooza nti ennyumba zonna zeezimu asigalamu essuubi nti awange Mukama Katonda gye yantegekera weewali nkyayagala okukola Katonda ajja kutuusa ku kyoyagala weewaawo byakutuuyana naye tubeere bagumiikiriza. Kirala ki kye nandibadde ŋŋamba ku bannayuganda tulina money power mu Oman tetulina embassy naye ka money power gyekali waliyo ka office ke Uganda naye bw'ogenda era kintu kyekimu bakusaba enamba eri ku passport yo biki ne bakuza ku office kyekyo naye kira mubeere bakalukalu naye ng'ebyumba by'Abarabu bimenya ate bw'ogenda okuliza ne audio zaffe z'Abannayuganda n'oli abaana be balikodinga mbw ate nawadde ku Muwarabu ate nampaayo ku ssente bwe ziti mwe bennyini ate muvumaganya Oman muvumaganya Oman kubanga omusajja bw'akwebakako n'akwebakako loza ki ekiddamu atandika okubeera ng'ayagala byampaka bwakukwata byampaka ne bakusanga obuzibu babuze nammwe abadduka mu biyomba ne mugenda ne mukola ejjammwe nze sirina buzibu namwe era siboogerera buli omu waddemba okukola kyayagala ekimunyumira obulamu bwompi buli omu waddemba okukola kyayagala naye nze abaze mu boxi nga mwagala mba connecting sikisobola era swana kigezaako wabula gwe beenyoonyeze ogenda ojoyininga nze sikulinaako buzibu kyenjagala abantu bamanye nti Oman siyona simbi waliyo awalungi n'awabi naye kale obuzibu bwe tusanga nti ba agenti baffe beesulira gwa nagamba kuba be bakamala byonna ba agenti baffe ab'e Uganda. Nekiranze nabagambye eno TV yange mpozi n'okutumira ku mwami wange nti nkwagala nnyo nsonyiwa okukola vidiyo zino zenkola kyekituufu nsonyiira ddala omwami wange oba naye nze nina omwami muleme kujja mu kabokisi nga mulowooza ndina binyoonya nze nina omwami era ke kanyiriro kano kemulaba ke kanyiriro mwaba tuvuma mutuli bakadama muli kubyammwe bakadama tulina waaka nze wakadama sibutya kuba nekkiririza waliyo omuntu Uganda nga si kadama nga tasobola kwesala siriva naye nze neesaze siriva ziizo muziraba nze nekkiririza manyi kikyenjagala ekikulu manyi obulamu bwompi yabwe ndaba akanyumira nga nsika akansanyusa nga ngaaya bugaaya obulamu bwompi naye ng'Omuwarabu nga yansitresinze kiwejjowejo aba mwami wange kasita mmukubirako nansindikira ku message nga mbeera fine. Mbaagala nnyo bamikwano UAE group ya Ugandans in UAE mbaagala nnyo komenti zammwe nazirabye nammwe abakomenti nze bye mwagala byabadde bibasanyusa era nammwe mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire nsigadde nze Aisha.